Nagira kubiza myezi 3. Omwezi gwali nakagitambuzaako omwezi. Wafiringa ngola twana kutya kuli nti no muntu una afudde mulimu mujjamu gundi mpiso mu musuwa. Okutya kwaliwo. Yenga sente. Nayenze nalina okukkiriza munze nti sobola kulwala Covid. Simanyi lwaki. Bakutya okulwala nti otidde naye kino kukwata ku muntu omufu omulambo mukwatako bwoti nomujjamu ebintu. Toyina muli fyaji wafunanga. Omuntu awaye akafa nga ali fresh abanga omulamu. Bannayuganda mwenna abawangalira mu UAE bwe tugamba UAE tuba tutegeeza Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Amnu Queen, Al Ain, Jumeirah, Palm Jumeirah, Ajuman. Okay, next endala esangibwa waneno mu UAE naye nga esinga okumanyibwa ye Dubai, ne kuddako Abu Dhabi, ndowooza ne kuddako Sharjah ne Ajuman. Bana emusibye mutya mwasuze mutya muje baleko jonna je mutuusako engalo. Mpozi namwe mwana bannayuganda bawangalira Uganda, America, South Africa, mpozi nensi endala zonna bannanga boogera lulimi Luganda tubalamusizaako mwebale kola mwebale kakalabya mirimo era mwebale kubeerayo ate ne mubeeranga mutulaba ngaffe aba Nyondo Media. Amanya gange mpitibwa oba yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukuto gwa Nyondo Media nembera nga ate tuwayawayamu ewamu ne baganda baffe ab'enjawulo betusinkana wanene ku ddungu kubanga tusinziira Dubai era ng'olunaku olwaleero ngine mwana mulenzi agenda okuba nga abeeyanjulira amannya ge. Tutandikiraawo tunyumyemu mpolampola kuba obulamu bw'eddungu wano buli omu bumukwata lulwe abaana ab'obuwala luba tokyarenga oba bubayisa mu ngeri ey'enjawulo ewamu n'abaana abalenzi. Erinnya lyemmanye kulya Ivan mpozi nerya Isabirye naye nga teyagamba alina amannya agasingako awo so katweyanjulire. Neyanziza akakisaako munaye webale kunkyazaako mu studio z'olwaleero. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Ivan Isabirye. Amanya aga YouTube nkozesa mentorship 256. Mentorship 256 Isabirye. Isabirye abayeddira ki? Isabirye neddira Nyange. Isabirye lya ddiini oli mu ki? Isabirye libeera lya kika? Yeah. Oli mu ki? Musajja musoga okubeeka muli. Abasoga beddira? Yes. Naso kukiwulirako gwe. Okay, Isabirye nga tuyisayisamu obulamu bwa UAE naddala Dubai abatogi basinga okutegeera. Tulabye abaana bangi ab'obuwala abafunye okusomooza okw'amaanyi era bangi abali okay oba abali successful nga bazi wano mu UAE. N'abaana abalenzi bangi abali successful era n'abalala bangi balemeddwa. So mbadde saba onyumizeeko omuntu yenayina akulaba obulamu bw'okuddungu buno omuntu gwenga gwe experience banga lyomaze waneeno kiki kyobwogerako oba kiki kyoyogera ku ddungu lino wano tulisa olwaleero? Okay. Mbeera y'eddungu eri kinda challenging ebiseera ebisinga eri abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi otwaliza awamu kubanga ebiseera ebisinga tujja nga tulina ebiruubirirwa oba bye tusuubira mu kaseera akatono ennyo kitegeera ne eddungu liba esinga ku chance ya muntu oba tugiyita omukisa gwoba otomedde kitegeera oba gwoba osisinkanye mu kifo ky'otuukiddemu. Kuba abaana bangi bali wano mulimu abagamba nti nze nyina kyendagawo kubanga lyemmazeewo ne mubamu n'abo abakaabanga bo balaba ebintu bikyagaanye kitegeera. So nti ku baana b'obuwala ebiseera ebisinga balina chances nyingi 80 ku 100 okuba obulungi osinga abaana b'obulenzi. Lwaki ogedde bw'otyo? Kubanga abaana b'obuwala balina saako y'emirimu gye basobola okukola in case tafunye mulimu gwa bweru gwa kampuni oba tanafuna visa oba oli awo abasinga bagera ku visa agent akutomeza n'akutuusa wano.
akujja akugambye gy'ogenda omulimu gye guli n'otagusanga kati abasinga atuuka n'abanga ali mu overs oba oli awo so be tuyita abaana bali ku kaliwali kitegeera bakola bi part times asobola okufunayo ekiyumba n'akola kaliwali kitegeera n'abanga asobola okwennyula okuva mu mbeera gy'aba alimu oba overstay kuba aba alina wajja akasente. Kinjagala okubuuzaako omwana omulenzi nga badde ayingidde overstay alina chance y'okufuna akalimbo banedda nga tunaba kutuuka awo badde nsaba onyumize oyo ennakulaba gwe nga gwe experience gy'ofunye wano eno emirimu gisanze otya bwe watuuka ofuna otya emirimu era ogisanze otya obaddewo otya olina omulimu oba tolina mulimu? Bwe natuuka ku ddungu wano najjira through company naye nali independent just company nagyeyambisa funa visa okujja wano. So when I reached Dubai, ugamba okubeera independent kitegeeza ki? Okubanga buli kimu weevunaanyizibwako. You're not under somebody. Tulina ogenda weevunaanyizibwako ng'ate company etaddemu sente? Teyanteekamu. Nayita mu company nga bwe nagaa nti njagala visa n'enkuwa sente. Okay. So nga bw'otuuka eno gw'amanyi bw'onaasula bw'onaalya n'engeri gy'onaafunamu omulimu. So ntuuka wano nakozesa company ya Mondayo Travels nendeeta wano natuukira Naifu nebantuuse Naifu saasula nawo kuba natuuka ssaawa 11 naye nakawumulamu ku ssaawa 2 ne banteeka mu gaali ne bantwala Abu Dhabi. Bwetuuka Abu Dhabi ne bantambuza ne bantwala ku agency emu era kuba nina aba agenti be nasangawo ne bantwala ku agency emu nentuuka ne batutuuza awo mu kyoteri bagenza okusinkana bagagga. Bagenda okusinkana bagagga nalina okulinda jjukira ne munyonyi saalidde so nembeera mu mbeera awo njala ennuma naye nga sobola kuvaawo kubanga sirina wemmanyi ate abakulu bandeesawo bangambye tovaawo so nembeera awo ddungu ebiseera ebisinga bagamba bw'ogenda ebulyambwa okola ki? Olyambwa. So sirina mmere ddala gye mmanyi sobola gula kintu kwa byendaba tebitegeerekeka bintu bya mu nnyanja bwebityo crabs so nembeerawo awo paka ssaawa mmeka paka ssaawa 2 ez'ekiro olonga bageza ssaawa mmeka? Twagenda kumakya ssaawa 2 naye nga balaga bali awo ku kizimbe naye nga bali mu office n'abagagga so netutuula baali baki abakutwala? baali bannayuganda so netutuula awo ne tulinda era twavaayo tumanyi kigenze mu maaso natugamba tudde tujja kudda tuluvuga okuva Abu Dhabi paka atewa Deira ne batukomyawo ne batutuuza bed space waita weeks ndala 2 ne batufunira agent awo bw'alina emirimu Ajuman ne batwala Ajuman n'atusula mu bed space nalinamu diramu 2 era ne diramu ebyo 2 agent najja n'aŋŋamba njagala kugula amafuta tulina awali omulimu twagala obatwala tugezeeko tulabe n'aŋŋamba mpa diramu ezo 2 nteekemu amafuta nja zikuwa n'andekera diramu zaali 10 wampadira amezi 10 n'agenda okugula amafuta bw'akomawo n'aŋŋamba tugende n'abako ne gye yatutwala n'atulambuzaawo tukomawo n'aŋŋamba sente nje zikuwa enkya sobodde zifuna kuziggyayo ku kaadi oba mu banka manyi oba oli mupya ate nga gwe ayagala ennyo ebiseera ebisinga obanga musiru okitegeera ne woba ekituufu okiraba nga oli akulimba naye toyagala muboggolera oba otya kuba weesaasira kitegeera kuba keekasuwako oba oyimiriddeko kati abantu batuba lwakutya ebiseera ebisinga so n'atwala sente ezo era teyazinsasula yamaane weeks endala 2 okuvaako olunaku yamala otutambuzaamu teyadde n'atuleka mu accommodation ne byatuleka ne batandika otubanja abalabo teyabajjako sente ejja kugweko nabo yabajjako sente buli muntu yamuggyako sente naye njogera ku side yange nganze ovunawo like saawa zino batujjako sente kati nannyini room n'atandika okubanja n'agamba banaye musasiro rent nze omusajja eyabaleese wano mmanyi muki muyayi tubeera awo beera neetabuka olina okulya onoonya omulimu bakugoba newaka ninamu diramu 10 nezirya mu lunaku olwo ate zimala nezigwawo olonga nesaawa ezimanyi diramu 10 zizitoba kyenkanaki nawe nagenda kagurosole bwenti nezowaayo nezigwawo
kati nalina otandika obulamu okudda emabega okurevise nga kiki tuzaako nga tulina okera ne tugenda kwagimani twali abantu 2 omuvubuka omubale bamuyita Peter tubeera awo kati tutandika okufuluma ogenda kufuna ebipart times ebyo ogenda mu maka g'omuntu n'okirininga amadirisa akuwa kyakuwadde n'okomawo omugulamu emmere mufuna kyomuli kati omwami ono yalina nyini room yali musajja mukulukuluko bambi yali musajja bamunyankole kati twalina mukwana bukwanya like kumusembeza nnyo kati musajja yali akola abakwatibweko tumwoleze ku ngoye tugole kati n'atandika okubanga alaba nga musula buli omu asula katanda kake obanga yalina omunga erimu ebitanda 4 bisatu nga single bed sideeka nga buli omu asulako kwe omu asula katanda ke yatuwala omuntu ali mufeka yali ngazi so nga tutandika omukolera ku mirimu n'atandika okubanga kugamba atukwatibwa just kisa kuba nti tetubadde babi gyali netubeerawo netwebaka agent nga okuba essimu teriiko nokivaako kati netumanya nti kati tusigaddewo fekka namwami atusuza bweti embeera bwe challenging kati assuming saawa eyo omwami yayita tukwatibwa kisa twali tusobola okufuluma nga okuva Agimana ebiseera ebyo okujja e Dubai tetumanyi nti waliwo bano bakali wali bano abapataani ng'omanye ntama bagamba ddira mu 12 mu taxi tetumanyi baasi tetumanyi ki tetulina kaadi tulina na line yokuba olina line ya Uganda bw'ofuluma muli wifi tulina mpuliziganya yonna kati netubeera mu bulamu obwo that how hard it was netwalina osurviving kati nga kasitoyiya nti ofunye ekyokulya olwaninga n'olaba obulamu nga bwe budda kati omwami oyo yali akola mu supermarket yali atusuza n'abaawo newe yafuna ekirimu kyali kya kawosh baali bagiyita wafi style Agimana netugenda netukola naye nga tukola olunaku nga muyinza okwoza emmotoka nga 100 naye nga toyinza kumanya motoka zozeza kubanga emmotoka yajjanga mu dakiika 2 nga mugimaze kuba twadyozanga abantu nga 15 onakwata neggwa bayalose nusu 18 buli muntu omwezi naye tetwamalayo bbanga kubandowooza tetwamalako omwezi babasasula batuwayo ennaku ze twakolera kuba twegoba kyekirwa kimwegoba emirimu gya wano like nali nnoonya mulimu naye gulisigwe mulimu gwe nali nsobola okukola okusurvivinga kuba obulamu bwali bugenda wali ng'okola nga atakola ng'olaba buli kimu weekiri bakuwa emmere buli kaseera you want to eat ne bakuwa emmere naye nga ogenda otuuka ku budde bw'okwebaka ng'owulira obufa wenna olwa ekyokola onakulamba nga towumudde totudde ate ng'olaba tokoowa ne bw'owummula wolabira nti omubiri guba gumenya nga ndaba sirina mwana nti agenda gaba taata ngenda kusomero taata apayo ekitabo njagala kyakulya bwenaava wano nga nkutusa omugongo ng'ate mbadde nkolera famire yange ino ntegekera famire yange mbanga atalina kintegekera tolina mukyala Uganda tolinayo mwana ate waneeno nyinawo mukyala yani Rebecca tukutumiddeko mbiki so nali mu bulamu obwali so hard nemba nga nina okuguma naye natuuka nendabanga tewakyali bugumiikiriza neŋŋamba omwami nemugamba sikyasobola ndaba nga nkyayinayo omukisa okunoonya chance endala olwo visa etuuse mu bbanga ki visa najjira ku visa ya myezi 3 omwezi gwali naye nakagitambuzaako omwezi gumu nga guweze mwezi gumu so nga nsigazaako emyezi eki nemugamba omanyi olwo munno oli yagumye asigaddewo akola twekyanga ffenna mwana mwekyanga omulundi gumu twekyanga ffenna nga temutidde tuddawa tugenda kuzaako ki olwo nga muzeeyi ali kukyagamba musola mugenda kusasula sente zange like yali alina essuubi ye yali abaddewo ebbanga namusanga nga ndowooza yali ali mu myaka nga 6 kati ng'amanye embeera ate ng'alaba tuli bantu abali like tuli shosho n'alaba nga tusobola omuyambako mu ngeri emu oba endala n'agamba kale naye munoonye emirimu kati n'atugamba naye nyinayo mukwano gwange ow'omweddeeyira naifu asobola okubanyambirako wali omuvuka baali bamuyita rasita biseera ebyo nga simanyi na linnya lye
kwa ali musajja wa marasi bamuyita Rasta tujja mu kibedi space kyawo mwami nga yatuvugana n'atuleeta n'atusuula awe naif tutandika okubeera n'oyo gayi tunoonya emirimu nga musula ku butanda ki waggulu wansi wakati nga musula omu n'osula babiri waggulu n'omuvubuka oyo Peter olwo nga mina kusula sente mmeka ejjako nusu 5 bantu babiri tuguma ne tuwaayo sente ezo kuba batugamba nti Dubai eringa capital like kyekibuga abanoonya emirimu tulina okubeesinga okunoonya emirimu kuba kijja kutubeerera okay muvuddeyo Ajumaani abavuzi abaleese mu naifu mu Dubai wakati mufune beesi y'okunoonya emirimu nkuwulira okwasolinga okunoonya emirimu kati awo ne babaawo kikirininga ekyaliwo ne batutwala esharija ekikampuni tukolawo obusiibi obwamangu eri natugamba njagala enusu 10 obatwala ku mulimu omuntu omu babiri buli omu 10 buli muntu commission yali wa 10 olwo nga salary wa mmeka salary yali wa nusu 8 salary naye ng'ayagala 10 commission mwaka kyogwo mwaka gwali gwa 2019 tuli mu kikati 2021 so oli waneno sofa emyaka 2 no 2022 so ebintu bya commission bino byavadda byavadda kwa mulimu abo abasookamu abamanyi omuzannyo nga bwe guli teri agenda kuwa mulimu gwa bwereere Dubai taliyo kujjako nga best friend wo nnyo ate nga gyakola waliwo vacancy like ekifo ekiriwo kale nga guli wali direct sigama bunagenda connecting a through another person so bwabanga waliwo opportunity eriwo nga ate is so close to you ajja kugamba nti munaye bwana waliwo chance eriwo jangu ogitwale n'abamu nga nfanfe wakugamba munaye kirimu ekinayo genda kumpayo ebitaano sikikuwera bwereere ne bwamugamba nti nyina bina mu 5 agamba zitwale tebazikwata so obulamu e Dubai tebuliko muganda wo tebuliko mukwano gwo kitegeera kujjako ng'oli akutegedde nnyo si bonna nti babiri naye manyi bagamba nti omuntu omu mu Luganda bakiyita batya bagamba mulya mamba abeera omu n'abamaganya ekikatona so abantu abasiŋŋaano balungi naye kizibu okusanga omuntu oyo kitegeera tolina chance emu accessinga oba oli awo wooli abantu b'osinkanye olw'okuba nti oli mu bwetaavu obw'obuyambi obeera brown away kati oba olina okukkiriza embeera eba eriwo so that is how tough obulamu bwa wano bwe buli tuli ne Isaabirye Ivan omwana enzaalwa eyayidinda Jinja Kamuli mwana musoga akoba lusoga na Luganda owulidde so gwe wenna atulaba tukyagenda ddala maaso mbajjukiza Speed Express Tours and Travel ku byentambula wano nawali oli Uganda oli luddawa agala okuba nga ate otambulako oba ojja n'olambulako wano eno mu UAE koza Speed Express Tours and Travel entambula ebeerawo ewamu n'okubuukingira hotels eziri ku mulamwa oba eziri ku mutindo bonna agala okukyusa visa status oba alakudda ku visa ki oba y'abasuubuzi Speed Express Tours and Travel agala okumanya ebisingawo genda ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok obeere ng'omanya ebisingako n'ennamba yaabwe y'essimu kweri ku screen yaffe osobola ogisangako oba n'okubakyalirako mu offices zaabwe ez'enjawulo Dubai, Abu Dhabi, Uganda, Kampala ne Rwanda. Ate aba Brewster Coffee Obsession Academy nabo babajjukiza nga balungi mu kugula omwana yenna n'abeera barista omusufu. So oli Uganda soma nabo banoonyeeko ku social media platforms zaabwe gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook. Teeka mu Brewster Coffee Obsession Academy ojja kuba omanya ebisingawo. Branch weri waneeno mu Dubai, Abu Dhabi gyeri, Apozi ne Uganda. Nyondo Green for your beauty. Genda maaso beere nga ate obanoonyaako. Bana products zone ez'abakyala ez'omu kisenge. Mwana kunyirira byonna twala tugende. So Isaabirye kansubire nti Becky genda kuba katumuweleza ekizigo package yaffe. Package tugenda yeah, prices are affordable ate nate ogenda Abu Dhabi. So mbere nga agibutwalira bulambalamba byonna byomusenge tubirina. Siba nviiri bugoyo bwa kabi byonna bibeerawo. So gwe naatulaba
nga tukyagenda maaso n'emboozi ya mwana mulezi Saabirye oba ng'otuddeeyo njagala ofunemu ekyokuyiga ebiseera ebimu mulowooza nti nno mmwe muyise mu mbeera enyigiriza oba mmwe muyita mu mbeera enyigiriza naye Katonda asobola okukyusa obulamu ti in the beginning osobola okubonaabona naye ati ne weesanganga ate oteredde byonna buyinza bwa Katonda tugende mu maaso. So kampuni eyo gye twagendamu yali egaba ennusu 800 baali bagiyita kireke okwogera erinnya lyayo ndowooza tulireke. So batwala mu kampuni ne tuwa agent ennusu 10 batuwa omulimu tusayininga offer letters. So gwaliyo nkeera ne batuwa uniforms batwalamu za accommodation netutandikirawo okukola. Babawa visa babawa accommodation babaliisa batuwa accommodation naye nga tebakuliisa ku lunaku olina okweriisa. Olina okweriisa nasayininga essaawa 12 nenyina okukolera 1 hour break naye nga nkola essaawa 16 ngenda essaawa 11 mu kitundu nenvayo essaawa 6 gwa kiro. Twakaja nali nkola 11 mu kitundu okuva 6 gwa kiro. Yes. Nga zaawazi wasayininga ku offer letter. Nasayininga 12. Kyajjanga eri alibiranga extra. Yali extra. Bagisasulanga. Tebagisasula. Bagamba kimu driver afa droppinga na pickinga. So asula lumu apickinga lumu. Nga pickinga abaana ku branches nga 6 drive home. Katagenda kujja kimegwe ku saa 12 addeyo. Akomewa kimwe okusaawa emu addeyo. Akomewa okubiri akimewa okubiri. Nga balina bapickingira kumu. Kati gwamanya next hour bagamba tuula. Kwezo sawa zolabanga zisuka musawa. Zeyongera mu nengo era oba oli ku mulimu. Meaning do obudde osinga oba oli wako oba ofumbye emmere. Toyina mukyala waka oli mu accommodation olina okukoma ofumbe. Olina okwoza kubanga twakolanga wabweru mu musana mu bbugumu. Nga uniform mateeka buli lunaku olina okwoza. Buli lunaku. Ate nga tewali washing machine. Ngalo. Obulamu bulaba. Yes. Mukampani omwo wakolera mu bbanga ki? Nakola emyaka 2 negigwako. Contract n'ogimalako? Mwaka gumu. Then akona we yagira mu mwaka gwa 2022. Ne muvaayo. Netutuula nga batuwadira mu 2 omwezi. Twatuula kampuni tuwadira mezi. By the way akaseera ako aka Covid kampani zasigala nga zikola zasaya ddala ssente. Abaana nga baweera ddala ssente entono ddala. So osigalayo ng'okola twatuula nga batutuuzizza naye nga batuwa 2 oli waka bakuweebi 2 kuyamba kulya. Ati awo netuvaayo nenkansoling nenkomawo eddeira ge nali ntegeera nkomawo eddeira engenda Albaraha nempangisa accommodation nempangisa flat. Wena mwaka sente nokola bed space. Bed space eyo eyandiisa eyanywesa mukadde ako aka Covid nentambuza nembeerawo nga sisaasaanya nnyo manyi siyinguza naye nga sisaasaanya nnyo manyi nti at least manyi nti eziva wali zezikavalinga buli kimu. Walumu nali njisasula 12,000 mu ebi amasanza nga gagira mu nnusu 800 kusasula mmeka? Nali nsasula nasasula room nga katanda ako wansi nkagabira lukaaga ka wakati balinga 2 nainanga butanda 2 wansi ne waggulu 5 wansi lukaaga ng'oli omu. Akaseera kavuddewo kiki wazzaako? Covid bamaze okuta ebintu twandisobola okukola. Nasooka neŋŋaana No bro, thank you so much. Bwenvaawo nga nkooye bed space like sikoowa kuba nali ndaba sisavinga just ndiwo okwekuumirawo. Emirimu negibanga egiddaddamuko part time ebyo mugende mukole mu malwaliro g'abanankani abo bano abalwadde ba Covid nga batugana twambale ebyo ebigoye ebyo ebyabasawo gende tukole part time. Neŋŋamba nsigenda kurisikinga bulamu nembeerawo ekinkuba nengenda mu ddwaliro bali bayita Wait Hospital Sharage waliwo ki part time nenkola naye nga oba Covid nga awedde mubanga akyalimu naye nga abasawo baluwala ne bafa ne bakozi bannamwe ne mugenda ne mukeera ku makyanga oli bamukarantininzi bamusosodde mu mwali eri yekka yalwadde naye nga olina okukeera okola oyingizeeyo 10 part time yalinga ya 10 olunaku
Ninga nenkolayo omwezi. That's 30K. Yes. Nekola omwezi. Yango oyingiza 10 kati omusawo nakeera nakola ki nalwala gwe nali nkola naye mu department gye nali nkola ngamba mulamu bukalubye ne bateeka mu quarantine fenna bateeka mu quarantine week says yenga bajja ne babafumita buno obuntu bw'omunyindo buno buli lunaku lamu ne bukaluba n'engamba bigaaya kati ng'olwo tokyaddayo mu bed space gye wali osula bed space nga tebatukkiriza kuvaawo kati akaseera ko nga nnya agitwala mu maaso walinawo mukwano gwange nali mbeera naye era nga mugamba nakwasaganya bed space eyo naye mbanga ndi eri sefuluma nawendaga nina kubeera mu ddwaliro kati nga bakusasula no oba tukalantayini nga twali tetukyakola naye nga tebasobola kukuzza mu banno so nalwala wabulayo ndowooza wiiki emu okuweza omwezi kitegeera naye nga 10 kino balina okulinda omwezi gugweko bakusasule mulundi gwo bukyali kina okubeera nga tusainizeeko ka contract bakusasula ne batuwaako ennaku zimwali mukoledde batuwaako ennaku twali tukoledde bampako 10 zaali meka zaali 12 zaali bampa 14 bampa 14 nebampa 14 nembagamba sente zange nga teziwera nebatugamba mubadde balwadde nga tubajjanjaba nga tuba feedinga bakuwa 14 mukozeyo bbanga ki nakoze weeks nakola ennaku 25 ennaku 25 si bwe kiri ali lwaki bakuwa 14 yes naye nga sente like cheque bwe yajja nga eriko 25 kitegeera neŋŋamba kati awo ki kyetuzaako ate ogaye bakuwa 14 yes bampa 14 sorry naye nga twasayininga enusu 10 buli lunaku kati enusu 10 buli lunaku times 25 ziba sente mmeka that is 25 nze abala obubi nze atagendako ku ssomero 10 emirundi 25 10 buli lunaku subhanallah ne bakuwa 14 tuwesikasikamu kaawo ne bagamba like tulina okulinda nga buli kimu kiwedde tugenda kwogera n'abakulu naye sikutegedde 10 sibe ne 13 omwezi kubanga jjukira nti 10 emirundi 3 that is 13 that is it zina kubeera 13 balamu nti olunaku lumu 10 olunaku lwokubiri 2 olwokusatu 3 ennaku 5 5 ennaku 10 10 ennaku endala 10 10 ennaku endala 10 that's 13 anyway kyalimu nti kati olaba omusawo gwe nkunyonyodde kati simanyi bw'osobola gatta story cause mbadde njegazi woza omusawo gwe nkugambye yafa waliwo ka contract akaali kakolera nga tugenda mu motion kitegeera okuva ku weno contract yasooka waliwo ka contract ke twakola mwalimu ng'abantu abamu tebasobola ku accessinga Mirambo like genda kukwasaganya abalwadde abakafa so wakolako Mirambo okujja okubajjako sokoleko etambule bulungi mpolampola wane so wakolako Mirambo yes mala bbanga ki namalako bumazi mwezi ogwo gumu so Emirambo egyo mwalimu abaddugavu n'abeeru n'abawano bennyini abaloko babeeranga nga bafudde covid singa beeru so wakifiiringa ng'otya okulaba Emirambo egyo wabalabangako maaso ku maaso nga bamugolodde ali wali gwali mulimu ng'omulabako bw'oti wamukwatangako tewamukwatangako twalinga twambala gloves okola ki just omulimu gwaffe gwali gwakubajjako mpiso ze bataddeko abantu abasinga bagambanga nti covid teyali yali katemba wakirabyako n'amaaso go covid kati kufa abaddugavu covid tumutwalanga musubi abasenyiga naye abantu abeeru baafa kubanza nabeera alimuko omuddugavu yenna yes
balinga bameka muddugavu nalabako babiri bokka nenga basigadde bonna baddugavu beewaffe ndowooza baali bano baki bali yali mu Ethiopia na mu Black India. Yes. So mu Ethiopia yali omu ne yali black. Nga mugenda mbajjako zikanula. Canulas na kubajjako into ya wafiringa ngola twana kutya kuli ntino omuntu wona afudde mulimu mujjamu gundi mpiso mu musuwa. Okutya kwaliwo. Nenga sente. Naye nze nalina okukkiriza mu nze nti sobola kulwala COVID. Simanyi lwaki. Bakutya okulwala nti otidde naye kino okukwata ku muntu omufu omulambo omukwatako bwoti nomujjamu ebintu. Toyina muli fyaji wafunanga omuntu waba yakafanga ali fresh abanga omulamu. Nga wona sanga mulinga mulwadde nenga muyi. Endabika yaabwe bali nnomo nga bana batwa bulijjo bawaberanga wenkyukakyuka. Like pain gye bayitamu ebaforcinga okushuuka. Tabeera muntu nga bafiranga mu pain. Yeah, mu pain. Wabo balaga n'engeri gye bakunyolamu obulwadde gye balumamu abantu waliwo pain y'amaanyi. Ekiza gwe wakirabako. Yes. Naye nze saakikiririzamu newankubadde nakola mu ddwaliro kuba naliko quarantained mu balwadde bennyini okumala weeks 2. Tewalwala. Saalwalako. Ne babata? Yes. Noddawa? Bwe baatuta ne baatugamba nti for now bagenda kuggala eddwaliro ne baggalawo eddwaliro tukomawo ewaka. Ng'eddwaliro libaga temulimu balwadde balala bonna nga bafudde? No, baggalawo section emu ne basigazawo only emergency section yokka era nga ambulance zokka zezireeta ne batta abakozi abasinga kuba n'abasawo abamu baali tebakyajja ne bafuna abasawo ba contract ekitegeera ati awo ne batuta ne tudda ewaka naye batugamba nti in case waliwo opportunity yonna bajja kuba Ivan mukwano gwange era akabanga kaweze nazanyako naye my cheating husband naye neewunyiza okubanga ayina emboozi eno yonna oba lwakuba nti situlanko nawe okunyumyako ku byabulamu bwo tugambe ki kubanga neewunyiza okubanga by the way nze buli muntu n'omutima gwe kubanga ze ntya omuntu afudde of course nange ekimanyi nja kufa n'abantu abange bafa era bajja kufa naye simanyi nti nsobola okuba n'ogwo omutima oguli strong enough kubanga nsobola okukwata ku muntu afudde ne mujjamu ebintu nga bw'okyogedde so tukole ssente mu bulungi ne muki ne mu bubi so kino kiwulidde lwaleero kubanga limaze naawe badde sikiwulirangako obuddeyo eyo ki ekyaddako bwe nvaayo ne nkomawo accommodation buddeyo n'obusente obwo kati ne bangamba waliwo security ya 15,000 commission babawo 3,000 kwano gwange gwe nalina leka commission 15,000 yes batuwe 3,000 salary 13,000 enkwata obusente obwo bwe bampa nenzikwata nenziwa naye ne mukwano gwange nalina leka muki bed space yange nemugamba omanyi tujja genda tufune emirimu ffenna bed space ene so okweraninga kubanga tugenda kuba tuva waka kitegeera so tugende batulaga nti buli kimu kyali kyamazima ni tugenda mu office netukwata 3 babiri tuzowayo mutima mulungi kozi oli yalinga muganda we tuwayo sente ebyaddako gaali maziga kubanga twagenda okuva mu offer ze twasayininga zaali fake naye lwokuba nti walina ennyonta y'okukola kubanga olaba buli kimu kiri locked down. So I don't think we can tell each and everything right now, right today. So go in na tulaba tugenda kubanga tubumba bagamba kubumba olwakadde omaze ofunye omaliriza okitegedde nti baali bakulimba ne offer yali nkyamu finally kyekyaddako era saawa eno oliwa but bwe nvaayo eyo nenfuna omulimu mu kampuni emu kola nga store keeper kampuni baali bakola mu bya medicines kati nga tulina kukola ng'aba store keeper ku receiving ddagala kebera expiry dates na ku distributinga ku branch ze baali balina era gye nkola saawa eno gy'okola naye ng'obulamu bwoti bukutambulidde. Ivan oli muvubuka alina omulimu wano mu UAE of course oyise mu bintu bingi nnyo challenges nyingi nnyo naye nga mukama akyakuyambye wano bangi batalina mirimu tebalina biboogerako naye kati gwe essaawa eno of course okyalina omulimu olina ebikwogerako era oyingiza akasente oba
suubi kiryowa omwana ow'obulenzi obadde okyayogera wano ng'ogamba nti abaana abawala bo balikaleko nti omwana oba nga tanabyogera asobola okufuna ekiyumba ekyakali wali n'akola tabonaabona nga mwana mulenzi then nga tuze ku saidi y'omwana omulenzi oyo omwana atalina kyogera ng'ali waneeno ali sitaaka omuwa magezi ki oba muwa ssuubi ki eyaluzinga nga talina wadde essuubi mu mutima gwe omuwa magezi ki talina byogera. Abaana b'obulenzi tetusobola okukola bingi okwebezaawo newankubadde tuba tuli mu overstays kuba nti kati emirimu abaana bagiwandi gyonna gye twandisobodde okuba nga tulilayingako okusurvivinga ng'abalenzi kuba kati abaana abasinga omusanga akyusa viza ye buli lunaku kitegeera nga tasobola kufuna ki mulimu gukyaganye n'abamu tebakyakkiriza mu bintu byakunoonya mirimu kubakozesa babakozesa wa 12 nga bakuwa ennusu 10 oba 8 oba 15 n'abakuwadde ennyingi 10,200 bajja kugamba weesuze weetwane ku mulimu olugendo osanga sente zosevinga tezirina we zikutwala kale abaana abasinga bali mu kusuubula bayingidde transporta akola viza ye ya multiple entry n'atandika okukola ebintu by'okusuubula n'akwatagana n'abasuubuzi ng'abagulira ebintu n'atwala ewaka abamu babeerawo ng'akola mobile money akozeho ka bed space n'okuba ng'osuubula amatooke oba emmere y'Abannayuganda. So mu kuwumbawumba omwana omulenzi ateekeddwa okuba nga ali creative however talina byogera tekitegeeza nti agende yeebake yeekubagize atandike okukaaba ewamu n'okugamba nti ye yalemererwa. Magezi g'omuwa abeere creative agende maaso abeere ng'abako ne kayiiyaawo otunda amatooke ngaago onyigire mobile money n'ebintu ebirala paka mukama lwalisalawo n'atereza obulamu bwo oba nodde Uganda bako kyoyiiyaawo ekirala. So akatalekeka baganda bange embeera yonna gye tufightinga gye tuyitamu tulina kugwamu maanyi tulina kubanga eva tulina essuubi nti buli kimu kisobola okugwa kuba korona yali abaddeko ow'amaanyi naye kati ndowooza tetulabawo nnyo tulabawo enjawulo y'amaanyi kuba buli kimu kyakkakkana embeera yadda ku nnomu so gwe wenna alina kyosobola okukola for survival kikole kakibeere nga kibi kitya osobola okusurvivinga mukama waaba ayambye embeera neetereera osobola okukwasa ekyo kyowulira nga kyoyayanira mu bulamu. Amiina. Tweyanziza nnyo Mr. Isabirye Ivan nawe akatalekeka bannayuganda mwenna abatuwuliriza oba batulaba tubeere nnyo abeegendereza mu bulamu bw'ensi omuntu bw'obeera ng'oli mwegendereza okubeera omwegendereza to be careful n'okubeera oba nkinnyonnyole ntya. For example, waliwo omulimu ogumu ewantu ewamu naye nga omulimu ogwo kampani yali yagala manager wa kampuni eyo bayita abantu ab'enjawulo okujja okukola interview naye abantu abo oli agenda obakosa interview yatuula mu ntebe bulungi nnyo naye kye yakola yaddira wabweru awo n'ata amazzi ng'amazzi gayiika ag'akataapu ye n'atuula eri mu office n'alinda bana bajja okukola interview kati buli muntu yajjanga ng'alaba amazzi gayiika ayitanga obuyisi n'akola ki n'ayingira kati omwami yasitwanga naga n'alingizaako n'alengera nga amazzi gayiika n'amugamba tambula ogende ogudde interview omuntu n'abuuza nti ye ngudde interview ntya nga tolina kibuzo wadde kyombuuzizza n'omulala n'ajja yakola kyekimu n'omulala n'ajja n'akola kyekimu so yali mwana muto ow'obuwala nga muto ddala n'ajja yalaba amazzi nga gayiika yasooka n'akyama n'ajjako amazzi ago n'amala n'ayingira office omwami ono n'asituka agenda okulingizayo ng'amazzi omwana agasibye n'amubuuza amazzi agadde gayiika ogalabye nti yani agasibye tize ngasibye so omwana n'awangulirawo ate omulimu ogwa manager. That means oli responsible enough kitegeeza oba osobola okumanaginga company ebintu osobola kubireka kwonooneka so tubeere beegendeza mu bulamu. Yenze Nyondo Rozet ku Nyondo Media wiki ku kamera atakumira mpeera abatukumire mubeere bulungi tusisinkane olundi nateera. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 7 2 4 oba noti 7 noti 8 2 3 4
9M9 oba plus 97589 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya ennaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eri emu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kunyuma sebo ne banyabo amanya gangira nga bulijjo nze Zainabu nga ndine mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Dream. Yes, ambebaza okubeera nga mu supporting nze mumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows tukolo nzilaba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugwe nga tukwatira wamu kulanga nkusupportinga era ngenda kutwalako wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba njagala nga ongambye bikimu okimbulidde nti kiriya okitegedde era nakuwako ne mukwano gwange ngamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannamwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukabya amaziga. Mami mumpagire baswiti. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya. Oyagala kugira kwongerako ki byonna. Okitegedde munnange. Ngaza yabagambye ensonga ezo. Bannange naye nga kiriya bambi mwebale kumuwagira. Ate bagamba endabika y'omukyala kye kitiibwa kye. Mwenyire okole ki osirike. Balina ebintu bingi bambi wano mugezeko kuba supportinga nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga okubawagira. Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup, money power, simi bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala byonna bambi mwebale kubawagira bambi era nga mutulaba wano abana bandaze omukwano abana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda Rasul no batwala delivery byonna mbikono yona ntuka ekyo nti omuntu aba ayagala
akuba essimu n'akuwa location nga muteeseganyiza buli kimu nobeera ng'obimutwalira waali. Amiina. Abaana abali mu biyumba bano mwerabire abana bali Fujairah, bali Abu Dhabi, bali Alaini, Amlukwini, uyo simanyani, abana bangi neba bimpadde support. Ngena twako nange package yange. Supporting ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi. Babale kutukyazaako neyanzo kunkyazaako. Bannaye musharinge nga bu video wabakoze. Babale kuyambako bana Uganda. Amina. Babale kuddukirira mulanga. Awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo bali ddala. Babale nnyo mukwano. Kale nsigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukabanga wa signing out, nzana signing out. Wiki. The media is sincere at Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media eliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media is sincere at Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe.